أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. abatulaba abalungi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebaze wakitiibwa jalla jalaaluhu atuwadde obuwangazi okutuuka nga olwaleero ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogwa Dhul Hajji, omwezi ogw'e12, mwezi gwa mizizo. Amanya n'eddoboozi Amiri Masjidi Mandela mu Kikuubo Ahmada Mahmudu Nsubuga, nga tutambuza omusomo gwaffe twekuumye tutya. Manya omugagga Eva ekimutuusa ku bugagga kukuuma bugagga bwe, biddua wa sadaqa wa security, byonna ebyo tulaba nti ekikuuma obugagga bw'omugagga ono kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ekyokubiri kuwa zaka, ekyokusatu kusaddaaka, ekyokuna n'okuteekawo amakubo okulaba nti talegeza mu kubanja, okulaba nti emaali tefa, tadiibuuda, ayinsekiwalinga emaali ye, okulaba nti eriko security ya Allah subhanahu wa ta'ala ogirabye eri mu zaka, kusaddaaka, dua. Ojja kusingana nti bangi bataddeko ebikomera ku mayumba, bamaze okugassaako ne bateekako ebicupa, ne bateekako gate, bateekako security, bukera ku makya nga ate ennyumba bagitutte mu looni. Kati obukuumi bwa bino byonna nothing, temuli. Obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala akwa bwe bw'amaanyi. Era tukizuula nti obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwokuba nti bwa bbeeyi bw'amaanyi, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyava atukakasa nti emaali gy'oba waddeyo fasayukhlifuhullah, Allah ajja kubanga agikubisaamu. Nga tetunnagenda ku madda yaffe, engeri gye tugenda mu nnaku ez'okusaba Allah, naddala eriyo olunaku lwa Arafa, njagadde edduwa eno ngyetikkule yo ngibakwase. Bonna bangi bakwasizza, ogwammwe gwa kugisabisa. Nina obweyama eri Allah nti agenda bbawo ebyo bye yasuubiza mu yo. Naam, funa akakalamu insha Allah n'olupapula osobole okuba nga ogifuna, ate njagala ogikwate ogisabisenga ku sujudi, ogisabisenga mu kunuutuzo insha Allah. Agandi Allahumma ya man taqulu li shay'in kun fayakun. Allahumma ya man taqulu li shay'in kun fayakun. Mukama wange gwe agamba ekintu ba ne kiba. Owange gwe Mukama wange agamba ekintu ba ne kiba. Allahu akbar. Nyukuta 2 kun, ba ne kiba. As'aluka bi'azmatika, nkusaba ku lw'obugulumivu bwo, wa kudratika, ne ku lw'okugeraku. Naam, antakulu likulli ma tamannaitu min khairi an yakuna, kusaba Mukama wange buli kye neegomba ku mwoyo gwange oyogere nti ba kibe. Allahu akbar. Allahumma arni, Mukama wange nkusaba ondage ajaibi san'uka, kusaba Mukama wange ondage ebyewuunyo byenkolayo fi istijabaati duai, mu kwanukula edduwa yange eno. Ndagaako bulazi ebyewuunyo byenkolayo mu kwanukula edduwa z'abaddu, naddala edduwa yange eno. Wa arni, Mukama wange era ondage lutfika, obukwata mpola bwo, wa rahmatika, n'okusaasira kwo. Allah yagaziwa mu kusaasira kwe, asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza. N'asaasira omusajja yasuze mu ssabu ng'akuba ensaasi, n'amuwa ekyokulya ne kimukka mu lubuto,
nakifuluma bulungi. Allahu akbar. Wa rahmatika mukama wange n'okusaasirako fi qada'i hawaiji mu kumala ebyetaago byange. Ndaga obukwata mpola bwo n'okusaasirako mu kumala ebyetaago byange. Ebyo bino bitendo bya Allah byoyitamu okumusaba. Wa arni mukama wange ondage karamaka okugabako. Naam. Wa kudratika n'okugerako fima tualliku bihi qalbi ebyo omutima gwange bye guwankawankira. Mutima gwange gwewanise ku ebyo Allah bammalira ebbanja lino nja kuba mmaze. Allah bwankutulira ensonga yange eno nja kuba mmaze. Kapoloti tekannakutuka Allah bwakankutulira mba mmaze. Bwe nfuna passport n'enzira mu 5 mba mmaze. Visa bwejja nembigatta ku passport nga buli kimu kiri kiriya nsigadde ku linnya nnyonyi mba mmaze. Kati awaawo kamange nkusaba ondage okugabako n'okusalawoko n'okugerako kwebyo omutima gwange gye gwewanise. Bw'osiŋŋana abantu 10 ojja kufunako abantu 9 ng'emitima gyabwe girina we gyewanise ku nsonga. Nasuubudde emaali etudde. Mutima gwewanise mu maali tennaba kutundibwa. Natikkudde naye omusolo gwaki gw'eggwanga. Makulu konteyina yatuuse ninze musolo kumbala. Mutima gwewanise ku ekyo. Ngeno kulanga buli mwanadamu ayina. Kati yedduwa eyo gyensaba nayo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abawe okugyekwatako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Allahumma ya man taqulu li shay'in kun fayakun. Naam. As'aluka bi'azmatika wa qudratika an taqula li kulli ma tamannaytu min khairin an yakuna. Allahumma arini ajaib lutfika fi istijabati ad-du'a wa arini lutfika wa qudratika fima tualliku bihi qalbi. Gwelinda kimu kwanukulwa bi'awnihi subhanahu wa ta'ala. Duwa nkulu ngeri gye tugenda mu nnaku ezeddwa kigambo kinene. Ate era mukkirize nti nga tutandise ennaku zino ez'ebbeeyi abawali mu bangi bazikonyeeko. Naam. Naye tewabaawo akujja ku kusiiba kuba nagwo mulimu. Bannaffe bangi bagukuba amayinja bagukuba enkonyogo. Ani yabaga nti ennaku zino muzisiibe? Hadithi egambye ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba ma min ayamin al-amal as-salih fiha kati al-amal as-salih awe nyini otukutayiriza ntukuga nti swaumu simulimu. Suila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mal afdal, mulimu kyogusinga? Fa ajaba qailan, mbaka nanukulanga agandi as-sawm fa innahu la mathila lahu. Okusiiba kubanga teriyo kikufaanana. Yadaa sharabahu wa ta'amahu wa shahawatahu. Muntu nabanga yerekereza ebyokulya bye ebyokunywa bye n'ebyobwagazi lillahi tabaraka wa ta'ala. Kati abettanira okusiiba musiibe, abasoma Qur'ani bagisome, baleta adhikari bazireete, abayunga oluganda baluyunge, abayisa obulungi ba neighbors ku ddyo ne ku kkono, woosula ne gyokolera mu bikole, abategese akasente aka udhiya, nayo ibaada. Oleeta enniya ate n'okwata mu nsawo n'ogula ensolo nga ejjudde ebitendo byayo. Nungi enyirira namo ebiyungo nsava sindwadde. Tetwagala nkadde ng'obugumba bonna buli kungulu, tetwagala nnema, tetwagala yattulu, tetwagala tegedde ebyo ennema endwadde eyettulu. Allahu akbar. Tetwagala, twagala ensolo nga ejjudde. Wa amma endaawi nkaddamu, endaawo ekkirizibwa okusalibwa mu udhiya. Abamanyi b'e Uganda n'abasigadde ebweru wa ggwanga beegatta nga baganda ekyagenderwa mu kulongoosa endaawo eno gira wa kulongoosa nnyama yaayo, ate nga abanadamu gye balya. Idhan nebeera nga eri mubaahu, endaawo yakkirizibwa kubeera nti esalibwe, teyakonebwako mwezi ezaggyibwa mu by'okusalibwa. Tutegeke ebyokusala nga tutunya emirimu emirungi egikolebwa mu nnaku zino. Somako ku Qur'an. Tambuza omusomo nga guno oguweerezeeko munna atanaba gufuna. Eyo naye oba okoze ibaada. Gitula nti bw'oba omuweereza ebyobuwemu ate ofuna omusango, kitegeeza oba omuweereza ibaada ng'eno
afunamu. Lwaki buli byanaaba asomyemu agenda bikwataganya n'ebyo byayina ayongere ku ibadaati. Okulabira obulungi abakadde, ibada mugikole mu nnaku zino, muginyinyitize nnyo. Waleti gikwatemu obere ng'omansi ensimbi zimansi bisaddaaki. Atanaba kuwa zaka, nze ndaba nti akaseera kano kalibadde kalungi. Weeramu zaka, kubanga Allah emirimu gy'asinga okwagala egikoleddwa mu nnaku zino ennyo. Gweweeramu zaka biidhinillah. Kategeddaako neiba mugambe nti neiba oludde okuwa zaka ogiweerawa, tugende wa Mirimandera mu kikuubo owe zakayo biidhinillah. Ojja kubanga olaba results eziva mu zakayo. Kibula nga baganda baffe bagenza okukola hijja ne umra mu nnaku zino ez'ebbeeyi. Kati emirimu Allah bakutte bukadde 2 tebasaba balance, ate balina okubaako ne ka pocket money z'emiliyoni nga 3 ntwaziwaddeyo lillah, ate n'afuluma. Allahu akbar. So tuyitirize nnyo emirimu emirungi mu nnaku zino. Gwe buli kibayita mulimu mulungi ogukusala mu maaso gutayize, tulambuleko ku balwadde. Abalwadde abali mu malwaliro gonna, naye gwe ssebo olinza okugenda mu ddwaliro lwakuba nti olinayo gw'omanyi si nkola nnungi. So nga okulambula abalwadde kuliko empeera. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga singa omuntu alambula omulwadde ku makya, Allah amusiza bamalayika 7,000 ne bamusabira okutuusa ebiseera ebyokumakyalo binaggwako, biggwako ddi nga asiri eyingidde. Ate bwamulambula akawungeezi ako ssaawa 10-11, bamalayika 7,000 bamusabira okutuusa emmambya lwesala. Wallahi ekiro kyonna okuva mu kawungeezi eno 10-11 paka kiro kyonna mambya kusala. Naye nga bamulambudde n'omuwayo kiro ya sukaali, n'omuwayo ekitole kya sabbuuni n'edduwa. Allahu akbar. Kati ezo zonna ibadaati tuzikole. Naam, okutabaganya abaawukanye nga tolinaako sayidi gy'ogwako, ekyo nakyo oba okoze omulimu omulungi. Bannaffe abamu bajja ate baddeno ne bakukuta ne bakola obwama, tolabwe munnyodde ojja kunnyongeramu ssente. Ng'olaba waliwo enkwe ezipangibwa, yazze ng'alina sayidi yazze okunyigiriza. Saba Allah batutaasa abafaanana bwe batyo. N'ekirala, insuru akhaka dhaliman aw madhuluman, taasa muganda wo ng'ali azaamaanyizza obanga gwe bali azaamaanyizza. Omutaasa otya nga yali azaamaanyizza, ayinza okuba nga alina byali azaamaanyizza abaana Adamu nga n'obusobozi obubibaddiza tewali, kwata mu nsawo y'omusasulire. Ono nti yatwala emitwalo gyange 5 mbanga liise, kakati nange lwe mmufunye simuta sajja agasiinawo yadde 10. Sente ozina ku akawunti, kwata 5 musasulire, mugende musiraamu mumutagende. Baliddawo abafaanana bwe batyo. Otaase muganda ng'ali azaamaanyizza obanga bamuli azaamaanyizza, kuba hadithi ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badengezaako okusika obwongo bwo kyogenda kufaanana otya mu nnaku zino 10 ezatandise. Allah ze yalayira nti wal fajr wa layalin ashir washafi wal watr. Ndayidde emmambya esala ku lunaku lwa Eid al-Adha, nendayira naki olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi. Allahu akbar. Ebire 10 bisangibwa mu mwezi gwa Dhul Hajji, byatandise olwaleero ennaku ezi zimaze okutambula. Awo njagala otambuze obwongo bwo paka kutuuka ku Eid ng'olafuubana. Nkusibiridde edduwa entanda y'edduwa gy'onoosabisa ku Arafa n'endala z'onooba okuŋŋaanyizza, naye eyo ebeeremu ku ezo ezitasubwa, zimutasubwa, kubanga abaddu bakusaba okuva ku salaati al-asiri paka njuba kugwa nga kyosabye Allah tokizzeemu. Okimanyi ti Ibiliisu, kano nako kakulu kakootinge, okimanyi nti Ibiliisu, Allahu akbar, ku lunaku lwa Arafa ekola nnyo etya obutafisizaawo mwana Adamu mu kaseera abeere ng'asabiramu edduwa. Atya anti ku lunaku lwa Arafa ebasika obwongo
olina okwambala ekkanzu empya, maama abaana alina okwambala sharia. Ndo bayingira za akeedi ku lunaku olw'omwenda, olwo lwammeka no lwammeka enkofiira eyo kakkana ng'edduwa tazisabye. Akaseera ako abalala bayingira obutale kugula matooke, nkoko, miceere, nyaanya, butungulu. Mulimu ebintu nga bwe tuba tubiguze ng'ebula ennaku 3 tebifa, ng'ettooke nga si kkulu nnyo nti lisobola okwengera mu nnaku 2, ligule ng'ebula lumu. Omanye nti kati olw'omwenda luno sigenda kutaataaganyizibwa mu dduwa zange. Ibiliisi ebaleetera hamu ya byakulya na byakwambala, nebawugula nebajja mu kaseera akasava kekaluwa keka Arafa ng'enjuba ekyuse, asiri emaze okuggwa. Allah najjawo ejjiji n'abalaba nga muwanise. Allahu akbar, ya Allah ya Allah ya Allah. N'alaga bamalayika be nti laba abanadamu bali e Uganda, bali ku muzikiti ku Mandela bawanise emikono. Baagala ki? Jana yange. Bali bagirabyeko? Nedda. Bafaaki? Batya omuliro? Bali bagulabyeko? Nedda. Naga nti kadi gafartu lahum, mbasonyiye ekyokubiri n'edduwa zaabwe zaanukuddwa, mbawadde ne bibatansabye. Eyo naye fadulu Allah agiina. Tubula nti oluusi bwe tuba tusaba edduwa, omuddu aleeta ensonga n'atakomeka, naga nti ya Allah, ebirungi byo bingi ku bino byenkusabye, naye Mukama wange nsaba obimpe, n'ebibi bingi byesobodde kwekingiriza kusaba obintaasi. Kategerekese ebadde guidance okulaga nti ku lunaku olw'omwenda weebereremu, obeere ng'oguze ebintu byonna weebiri, biba nga weebiri byonna alhamdulillah. Ku lw'omwenda fisaawa akadde baada la asiri, osabe okuva asiri lweggwa paka njuba kugwa, obwo obudde buweeyo. Tomanya Allah lwaki anaaba akusinkanyisizaawo Arafa eyo. Oyinza obutasanga Arafa ejja bamutambala, lwali tetukyali nabo. Sheikh Mutambala mufassirul Qur'an yavunulanga Qur'ani nga toyagala kuva waali, ne Allah yamutwala n'abawalimu abalala bangi abalungi okukamala cream. Lwaki abatutte akulekewo gwe osobole okwetereza, naye mukuŋŋanyiza amakanzu buli idi, mukuŋŋanyiza sharia buli idi, ebyetaago byammwe biri wano mu muzikiti nga asiri ewedde mu kasonda. Oweeyo obudde owanike emikono olenga gikufuiridde n'okufuirira 10 11 12 ng'owanise emikono, ne Allah agambye nti mubutuufu muddu wange bukyansaba ate olwaliro akoze eki? Ansabye. Mukkirize nate era tuddeyo tunokoleyo ku musomo gwaffe gwe tuzze tutambula nagwo, amakubo abalogo mwe bayita okubanga batutaayiza mangi nnyo ge twakakoonako, ne bw'obanga ogayiseemu osobola okwebeereramu ng'enjogera ya leero. Nabagamba nti abagagga kasita baamanya nti ku mikolo balogerako, ku mikolo balogerako nga eddogo eryo liyita mu byokulya ne mu byokunywa. Bw'oba wamuyise asooka mu woteeri kulya, nakkuta n'akwata akacupa ke akalwenzooli n'akatiike nga wasokola amannyo, n'alyoka ajja ku mukolo gwo nga yebejjagala bwebejjagazi bya n'omulaba nga zze n'omulamusaako n'omutuuza. Tageti ye gwe kumumanya nti yazze, naye wano talina kyeyetaagawo. Era ojja kugenda okulaba nga mu butuufu batandise okutegeka emmeeza ez'okuliirako, n'amanya nti kati abalogo bagenda kwetegeka. Abagagga bagezi, that's why Allah tawa muntu ssente ng'obwongo bukkakkamu buli awo tebusobola kuzuukuka mangu. Sente zigenda kukuggwako, teko kubanga obala n'omanya nti kati omulogo wano ateeka okubaawo. Bw'aba waali neetegese ntya, gw'oli awo tudde butuuzi, olowooza teri akuli ku bampa ku kizimbe ky'oyina, mmotoka gy'ovuga, emmaali gy'otikkula, olowooza bonna bamativu. Era olyaga nti ku mukolo gwa gundi ateeka okubaako, nga gy'afuna dishi ye bulungi, kasowaani ateekako ejjiiko, ng'afuna eddagala lye ng'ateekamu ng'atabula ng'akyusa. Kategereka nga yeekwasa akacupa ka lwenzooli
yeteeka mu basaavinga oba oliawo nga banemwebala okujja nga nti banate nga bampadde ekitiibwa ne puleeti gye bampereddeko eyawukana nezaabali kumbe wawedde dda ng'ogenda olya byolidde nga bikukka mu lubuto nga lutandika okwenyoola ng'eddogo likwatayo. Kale bye mugagga byabala naga nti wendaga ndi seefu ndi sekiwa sinategeera ono be yayise naye mu be yayise muteeka okuba mulimu aduuyi wange. Bisimillah ajja yesokola mannyo atula watudde n'omutuuza mwebale kutegeka ng'azinga mikono bwakomberera kalwenzi oli kaayiwa ku mukkuto bwakakomberera ayiwa ku mukkuto enkomerero alaba mutegeka ebimeeza kubagenda okugabulira self service naga nti nina agent meeting akasita mukama wange ozze kasita ozze tofaayo ne walifunyeko akokula nti ndi bulungi tofaayo ebyo byaffe tujja kulya n'enkya teweraliikirira kati yabadde amuswami aba asembye nakyo olabye aicu y'omugagga kati bibabala era ogenda okulaba nga ennaku zino obwokulya bwabwe bava nabweka so si naalongo ndeetera kacyayi Sofia leeta kajuisi zaalwa kuba anytime omulaba ayita mu abo omugagga baayita omugagga otera omuwaka okunywa nti kano kamutere mu katunda ebyo baabimatira dda juisi wajja naye kirwenzi oli kiri wano akamera ajja nako mu fulasika kuvako ewa mama w'abaana era lanki olutuuka bappa banga atandika okukasuka nga nywa mazzi ge ng'atereera emmere yani agimuwa nti nga muzibu nnyo nga baga nti eyo muzibu era tumuvuddeko. Eryo ettabi twaliraba ery'abagagga engeri gye beekuumamu okulaba nga tebalya byakulya ku mikolo olw'abalogo abamansa amalogo mu sisitimu zaabwe. Olwaleero tutunulira nate nti bwe twali twakoma ku mulundi guli abantu okuyiwayo kasasiro ku kasasiro n'abaana baffe twayitawo ne tulaba nti mu butuufu awo nawo twayitawo ne tulaba nti sitepu olwayo gye tugendako okutuula wakati w'ekisiikirize n'omusana mulimu akabi omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana ngera bwe yatugaana okubeera nti temugendanga wansi w'ebisiikirize by'emiti ne mutuulawo butuuzi begayiri ddua nga temusabiddeyo nti bisimillah. Bino byonna kukuuma ggwe n'emmaaliyo n'abantu bo era kyoba olaba nga nze ntera bayita abalogo abayunzi bano abayunga abantu nga tamuyungira ddala wano ng'amukutteko asinziira eri bamugamba nti tula wakati w'ekisiikirize n'omusana ojja okiwulireko ku baganda baffe be bayunza abamenyekako olwo aba yeeyambisa amaanyi ga sitaani eno eyagala ekifo ekyo webeetudde n'asindikawo empewo ze. Omuntu ono naaba ng'ayungibwa naye nga sisitimu gy'ayitamu agamba nti banne olabira ddala ng'omusajja kutta kunyoola eggumba era omulaba ng'alajja ne wowi noga ani amukutteko atudde ali ku lubalaza naye nga wano abamukanika tabalaba. Naye sisitimu emu ku ezo omubaka ze yatugaana sallallahu alaihi wasallama tutulanga wakati w'ekisiikirize n'omusana ekifo ekyo kifo kya sitaani kama kaala alaihi salatu wassalam. Ne tutunulira era mu baganda baffe abafuuyisa togezaako n'ofuuyisa ku kasasiro oba mu kituli ky'omuti oba wansi w'ekisiikirize ky'omuti oba ku bikuta by'amenvu ezo zonna sisitimu oziwulidde tofuuyisanga ku kasasiro. Lwaki? Ku kasasiro kubaako ebitonde byotasobola kulaba n'amaaso go byo bino kasasiro oyo gwolaba nti ke katale kabyo nga bolaba owino bino bye musuulako bo mwe bajja ebyokulya kati bw'ova eno n'ofuuyisaako oyinza okufuuyisizaako ab'ebitiibwa b'otamanyi. Bakulu bali mu katale nga gwe n'obakojjobera nsobi nnene era abaana mu kibagambe yadde okuyiwayo kasasiro bwe tuba tumuyiwayo tugamba bisimillah. Ekyokubiri n'okubeera nti omuddu afuuyisa ku bikuta by'amenvu
ebikuta by'amenvu ebyo biraba mwe bwe mumala okulyamu eryenvu ate wakitibwa Allah ateekako emmere mmwe gye mutasobola kulaba n'eriibwa ebitonde ebyo mutasobola kulabako n'amaaso gammwe. Era lumu nabagamba nti ebansobi okubeera nti mugabudde awaka ennyama mugenda mu Yidi mujja kufuna amagumba g'ennyama, akiika amagumba g'ennyama, embaga amagumba g'ennyama. Nosinga nanga abatudde mu ddiira bamaze okulya amagumba ago bagayola ne bagassa mu kataasa oli n'aganaabiramu ne sabbuuni nsobi. Ofuna omusango, si be baakugaana okubisoma, ofuna omusango. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yagenda okukola daawa ku majinni ne gasiramuka, bwe gasiramuka ne gamusaba entanda. Luli tubadde tulya nnyole babadde batusalira mu linnya lya lubaale n'ebirala, kati ke tusiramuse tusabireko eri Allah atuwe entanda mu byokulya. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nawanjagira Allah n'amuwa, n'amugamba buli ggumba ly'ensolo nga yasaliddwa n'erinnya lya Allah nti bisimillah Allahu akbar, bano abanadamu ne bamala okulyako ennyama yaabwe amagumba ago ne bagasibako bulungi mu kaveera ne bagateeka ku kasasiro. Allah ateekako ebyokulya mmwe bye mutalaba, ate nabo ne bafuna ebyabwe nga namwe mwe mwalabye nga mwadde n'amaddu mu kubiyaayaanira ennyama ezze bagikubye ejjiiko na bali bwe babeera. Kati please toganaabiramu sabbuuni oba bakakkanyiza ate n'oyitawo. Era bubeera ku mikolo kino kyennyini kyenkunnyonnyola kisomesa abatakimanyi. Njagala okulanga abo wali mubakutte sabbuuni banaabira mu magumba bati nuga kati omugobereza akole ki? Hadithi za mubaka gye ziri sallallahu alaihi wasallam ezoogera ku ekyo, genda ozinoonyerezeeko. Idhan tugamba nti mugakuŋŋaanye sibeko mu kaveera bisimillah gateeke ku kasasiro. Gwe nno omwana mulenzi togeza n'ofuuyisa ku kasasiro yadde ku bikuta by'amenvu, yadde wansi w'ekisiikirize ky'omuti, yadde mu bituli eby'ebiswa. Ebiswa ebyo biraba kiyinza okuba kifulufulu kyafuluka, ebyo nno ebifulufulu ate abalogo babyagala nnyo. Mu balogera ne bagamba nti oyo baamufulula, kiva mu kiri ekiswa ekifulufulu kyafuluka tekikyabuuka nswa, enkuyege zonna zaafa. Kati kibategeeza n'okufulula nti ensimbi tezikyakubeeramu, baazikumalamu wasigala oli mukalu. Kati mu mutabani togezaako okufuuyisa mu kituli mulimu ebitonde ebyo maka gaabyo. Wansi w'ekisiikize ky'omuti, buli woolaba ekisiikize ky'omuti wabaawo ebitonde, ogenda kutuulawo soma bisimillah. Naye osinga n'oli ng'avudde mu takisi n'ayimirira mu kisiikize ky'omuti n'afuuyisaawo. Oyinza okuvaawo n'endwadde, biyinza okukwambala nogamba namaze okufuuyisa nti obwerere bunsiiwa obwedda mbutakula bwonna bujjudde amabwa. Baba bakufuuye bakufuuwako bagiyita barusuusu. Barusuusu kyeki? Bwe butulututu obukuba ku bwereere. Ezo nazo ndwadde za sitaani ezireeta barasuusu. Idhan wegendereze nnyo agenda okufuuyisa kulanga ebifo ebyo byetukoonyeeko tobikola ki? Tobifuyisaamu. Lwaki? Ojja kufunamu endwadde kakananga shayatini zikwambadde. Ekirala ojja kusisinkana nti omwanadamu daiman nga luli bwe twatunuulira ku nsonga y'obukyafu, enajisi banadamu bagirogeramu nnyo mu bungi bwayo n'obutono bwayo. Hatta bwe tuba tunaawuzza tutuuka n'okugamba nti ne mu luwombo lw'omuko bateekamu ku najisi entonotono. Era bagamba omwana muwala nti bw'oba omala ekyetaago akasembayo ako akwagale bw'omu ng'ako. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kati ne bakakwata bakatabula mu luwombo, kati eri agambye nalulya dda walulya naye guma kati kasita obitegedde. Era bona osingana senga omulungi bamuyita twekisize akira tunamma tatera kwogera bituufu ebifaanana bwe bitera abagobawo kuba byagenda okutabula. Naye kenyini tasobola bikombako kulozako kuba temuba munnyo ye kenyini tasobola birya. Kati lwaki obitegekera omwana w'abandi? Saba Allah bitutaase. Ebyo nabyo balogeramu. Eddogo ne likwata omusajja lwaki? Nti bambi
ekyakozeseddwa kyabadde kikwatagana na najisi neyitamu. Kati awalira najisi obatera ogiteeka ku balimi wakomeza olubimbi bagala bamulogo emikono gino egirima era kagikwatako bwati emikono nga gifa tikisasobola nakukwata olwo sitaani ziyingidde mu mikono. Awalala ne ku maduuka ennaku zino mpulira bateekawo enajisi kyebagala kiki ogikwateko ono ogikwatirako ebitonde biri ebiri mu najisi babikuyingira. Kati tukola tutya biaunihi tabaraka wa taala kyetukola kyenjagala tubeere nga tukkaanyaako nti kyetulina okukola kwe kubeera nti ofuna wuzu bwagenda okutegulula enajisi kano kafune nnyo. Ande bino byebya banvumanga ku Voice of Africa wamalanga okusomesa omusomo kati abawalimu nga basinzireyo nga bakasuka kati gwe oli musiri wa kikaaki kale oli mupumbaavu. Abantu byetwali bajjanjabisiza nga omugyemu akasente obibalagirira ku mpewo. Nange ne mbabuuza nti singa munaafa temubibalagiridde tola nti babulyaza amaanyi ate riziki teweta kukoona. Eyange teyinza kuba nti olw'okuba ndagiridde omuntu ekikolo n'eddagala ti ate riziki eyange ate gwe ogitwale. Buli omu alina riziki ye. Ekyo nakimatira songa lwaki nkuwa ekikolo n'eddagala nti gwe bw'olaba enajisi nga bagiyeewaawo ku dduuka w'olimira kwata omunnyo osooka osima ekinnya ogusookeyo wogenda ogiziika. Funa wuzu kul huwa Allahu falaki n'ennaasi tezikuva ku mumwa kubanga ze zikamanda mu kutegulula landimayini y'eddogo. Waleesa adhikaari z'okumakya kwata ekitiyo bisimillah otiye oteeke enajisi eno mu kinnya wali wasoosezaayo omunnyo nomata oba wayiyeyo kiro nga ye najisi eringa kwota munnyo guteekwa kuba mungi ku najisi. Kokota yonna esigaddewo kati funa omunnyo ate ogusiiringe gwe guba gusemba ku ngulu ziika wano wogijje tabula omunnyo konko gwoba onaazisaawo omaliriza khalas wesigamire Allah leeta adhikaari zo. Najisi banadamu bagirogeramu nnyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atutangira mu bintu ebingi bye muyina okukuuma okubeera nti mukuume engoye zammwe ezisooka ku mubiri ezo twaziraba olw'ensonga nti siita sheitaani egoba kasu. Amasimu twagakoonako bw'oba ogikwata bisimillah genda ng'okolamu revision ojja kugenda okulaba nga weetangidde endwadde nnyingi. Buli lw'ozeetangira otaasa ssente, buli lw'ozeetangira otaasa ebiseera, buli lw'ogyetangira otaasa omubiri gwo n'abantu bo. Kubanga gwe kennyini bw'obanga okubiddwa eddogo n'ogwa wansi abantu bo bakosebwa bagenda kukwata transport batandika okwetolola ku musawo. Kale ate endwadde ennyingi ezifaanana bwe ziti ziri mu malwaliro oli bamukuba ddogo kugulu kuzimbye abasawo bamuteekako zi drip. Bw'obabuuza kiki emuzudde mu kugulu waliwo dokita omukugu ajja ku mmande yakwatagana n'ebyo. Ogenda okulaba ebiseera bigenda sente bazibajjeeko obulwadde tebuwona kubanga kiri haramu omusawo ono dokita akuba empiso okujjanjaba amayembe kiri haramu. Lwaki ngamba kiri haramu? Nti sheitaani esikasika nnyo abantu ebatwale mu malwaliro ago kuba buli lwetuuka wali esowola nemanya tewali agenda giwa kulukuya, teri agenda ginyokeza kabaani, teri agenda gisomera aya neeratta. Buli lwaba omusawo nga zze okuteekako eccupa y'omusaayi neyeekomba nenga kati baleesaako okunywa kwange, buli omuteekako eccupa y'omusaayi negisikamu wano. Omusawo n'agamba ono twakamuteekako eccupa nnyo ez'omusaayi naye ate buli tuteekeyo empiso mu musuwa tetulaba musaayi kiki? Ebyo babyesigaliza ne batagala kkanga gwe omujjanjabi ne badde bali mu lukuubo. Mulwadde ono tategeerekeka, twakebera results tetulaba bulwadde. Omusaayi gwe tumutaddeko mu mubiri teguliimu. Kati mubaamu abagezigezi najjaga ndi alabika aliko ebyewaabwe naye kati ate naffe twajja kukola abandaalewo emyezi 3-4 batuwe obukadde bwaffe nga babalobesa bwe bakyusa budripu bwe bamubuzaabuza omusawo bwajja n'amuwewetako mu mutwe
alhaqu yuqal mulimu endwadde abasawo abakuba empiso zebatasobola era law kanu ya'lamuna dhalik singa ebyo baali babitegeera baalifunyewo woodi wali nga yaseeka omujjanjabi wa shayatin kiba kitwala eddwaliro mu bire nti abalwadde babasiibula nga bawonye tu teriremu abalwadde nogenda okulanga abantu bekalakasa myezi 3 lwakafulumya miliyoni 2 tetulabawo njawulo mutusiibule olwo bafuna amaloboozi okuva ebbali mulowooza oyo si musujja ate si kiki lirabika ttalo ate ettalo tebalikuba mpiso mwagala kufa enkomerero gena okulanga bamugjawo naye bwe muba neseeka wali wano mukirawo bulabi titwakisayiningako buli tukebera omuntu omusaayi netutalabamu bulwadde bwonna tumusindika wa seeka tumanya nti ezo sitaani zezimuluma seeka amuteekako aya 2 sitaani nevaayo negamba njagazaaki ono bamunsaddaakira kati twebereremu mu mbeera efaananako bwetyo biawunihi tabaraka wataala somu gwaffe oguddako tugenda kubanga tusumulula ettu baliyita akisaamu sihiri emiteeko gy'amalogo wano tubadde tulaga eddogo liyitawa mu kukuyingira kati bagenda kukulaga emiteeko gyago giri emeka tugenda kukwata gumu ku gumu insha allah ogambe nti naguno omuteeko gyeguli era gyagenda okulanga mu famire mu ebiri mu baneighbors n'awasigadde ng'ekyokulabirako sihiru tafriki eddogo ly'okwawukana tafriki kiva mu farraka kwawukanya sihiru tafriki eddogo ly'okwawukanya tafriki maadha kwawukanya ki okwawukanya taata n'omwana we ebyo bamaama abasinga obungi ba step mama batera obikola yajja n'asangawo omwana nga maama we yafa oba yanoba agenda okulanga daddi amufaako nyagattewo wakati we ne maama we yavaawo akalaga omukwano akabudaabuda ono najja afuna ekizimba ku mutima bakiyita kiwowolo kuzimba akasajja naga nti kekagala okulya obusika n'aleeta eddogo kiva mutaata yali ayagala akaana ate n'atandika kukakyukira ekaseera kawempi gwe tonaba kunaaba gwe lwaki tosenya gwe lwaki toyoza gwe kana ne kafuna obukyayi eri taata kivaamu nga akaali katuula okumpi katuula eri gwe Muhsin oliriddawa taata wendi wano lwaki otuula bbali eyo kakukyawa lwaki kakumanya empi zikutawukaku ng'ate nawe empyo zikasala maama yasetinga eddogo kagenda okukulamu bwe kati ng'obukyayi bwe kalina gy'oli ng'ate naawe obukyayi bw'olina gye kali ngeno omukyala akuba bulati agaba omusawo wange akola eryo tugenda kusunira insha allah ebika by'amalogo tulabe omuntu akola atya eddogo lino ate tulijjanjaba tutya mu busiraamu saba allah abawe ebirungi ebiri mu nnaku zino 10 ate abasinkanye olunaku lwa arafa muteeketeeke n'edduwa zaalwo muluwe n'obudde ate nsaba allah akuwe ensolo gy'onosala ku udhiya saba allah yanukula edduwa zonna z'onoomusaba ku udhiya zonna ebirungi ebiri mu nnaku zino saba allah abikuwe innahu waliyu lamru walqadirun alayhi wasalli llahuma ala muhammad وعلى آله وصحبه وسلم kasimu kaffe aka Airtel tetutera kukamma omuntu aba yagadde okwogerako naffe kali 0702632289 nsigadde ndi Amiri Mandela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.